kyobalaba nti tugamba nnyo abantu nga abatannaba kuwasa batannaba kufumbirwa tolwana nnyo ku sitaadinga. Tulina ekigambo ekyo kyemugamba nti nkyamusitaadinga. Omwana Adamu osooka kuwangaala naye, osooka kulyako naye kijjulo, osooka kusulako naye ekiro kimu 2 oba 3, osooka kukolaganako naye mu ssente n'osobola okukola ki okumutegeera. So the only way you can understand this woman of yours, the only way you can give this gift of understanding to a woman is by, first of all, of course, trying a little harder to pay attention, naye okutegeera okutuufu kulina kuba mu bufumbo. Ate olaba mwana wattu era ne bw'obeera mu bufumbo era buli lunaku tuyiga bipya, buli lunaku munna aleeta kapya ng'oli olowooza nti kati ono mutegedde anyumirwa nnyo otulo, ono mutegedde awoomerwa nnyo akalo, ono mutegedde anyiiga mangu. Munnanga akeera ku makya asobola kuba nga yatudde mu ddarasa oba yakutte katabo n'akasoma oba yabadde ku TV n'alaba akatambi n'akyuka olukyuka n'akuba ssama bw'ati. Eyalinga teyeebaka n'atandika okusaala tahajjudi, eyalinga alya emmere n'ayomerawo essowaani anti bamugambye nti alina okutereeza weiti ye, ogenda okulaba nga akusaba akamere katono. So omuntu yeetaaga nnyo omuntu eyeewaddeyo okumutegeera, omuntu eyeewaddeyo okumuwa benefit of doubt, kye tuyita benefit of doubt. Nobeera nga tonsalako nti oyo bw'atyo, oyo bw'atyo, oyo magezi ge matono, oyo bw'atyo mwenzi, oyo bw'atyo. Omuntu tebamusalako, omuntu tebamumalaayo, wabula omuntu bamuwa omukisa buli lunaku okubanga asobola okweyubula, buli lunaku ng'asobola okukyuka. Tuba tukubiriza nnyo okukyuka for the better, okubanga you improve ng'otereeza buli kaseera. Naye ne bw'aba aserebye, ne bw'aba nga asobezza, era twetaaga nnyo omuntu akutegeera mu mbeera eziba zikujjidde, singa oba okemeddwa, singa oba osobezza, singa oba okoze ekintu oba oli awo ky'oba togenderedde, n'obeera ng'era omuntu ono akutegeera ti singa bawaba oba okwetonda, singa wabawo okuwuliziganya okw'enjawulo oba okuyisiŋŋanya ebigambo oba okuwanyisiganya ebirowoozo, nga waliwo omuntu wategeera n'agamba nedda gundi ategeeza bw'ati. Farida bw'abanga akaabye kitegeeza yanyiize nnyo, bw'abanga yamwenyezza kitegeeza agenda kukkiriza. That is someone who has understood somebody. That is someone who can now, omuntu asobola okurepresentinga, asobola okuyimirira awantu wano naawe obujulizi ku lwaggwe. Naye kyabulabe nnyo okubanga omukyala omuntu gw'owangaala naye, gw'osinga okumala naye obudde, omuntu gwe weeteera, n'abeera nga tafuddeyo kutegeera, n'abeera nga tayagala kuwuliriza, n'abeera nga bw'oyogera tebimukwatako, n'abeera nga bw'oyogera kugamba talina nnyo bikulu byajja mu mbeera zo, enneeyisaayo, ebikolwa byo n'ebirowoozo byo. Kiruma era kimalamu amaanyi, kiruma era kimalamu amaanyi. Mwana wattu ffe abakyala tusobolera ddala okuva ku bantu baffe, eŋŋanda zaffe, baganda baffe, kubanga mutuwasa ne mutujja e Buganda ne mututwala e Turkey, ne mutuwasa ne mutujja e Uganda, ne mututwala e Senegal, ne mututwala ne mutujja e Uganda, ne mututwala e Nairobi, Karamoja, ne tuviira ddala ku bantu baffe. Naye bwe mbanga Katonda yantonda nga nsobola okwewaayo okutuuka ku ddaala eryo, ate n'onfuna n'oba nga